Yes, nkwaniriza akadde kano gwe na following Fad TV nenkubaza negamba nti following KB TV UGKR TV Uganda now kosa ne Fad UG News ojja kufuna ebyettabwe ebyakabya ebyomutawaana. Rape amulenga bagamba nti no yabbye yakoze ki yabbyeko abantu esente abasuubiza okubanga abayingiza mu kibiina kijjukira Rape yali yakola ekibiina ekizannya firimu wabula information yaga nti yawenyusa yafulumya Uganda era nti nno abantu abamu esente zaabwe batanse okubanga bamubanja esente Bule bwatyo bwagamba Bannayuganda bavudde nga beekubira omulanga eri poliisi nga bagamba nti Rape yababbye ensimbi bagamba nti ono yazibajjako ng'abasuubiza okubanga abakola ki abeetera okubanga bajoyininga firimu oba kibiina kye ekyokuzannya firimu oluvannyuma yakoze eki yabombye n'afuluma Uganda era bagenze okwagala okukola kyokucommunicatinga naye ng'ate bamukwasa ate bakyamukwasa mitwalo 33 jjukira mabegakaawo ono yava n'akuba akalango nga bakoze kino ekibiina ekyabazannyi ba firimu jjukira bonna abasinga badduka mu aromatiki ndowooza nga bala aromatiki bafunamu nnyo bakola ebibiina oli gundi yakola ekibiina Fida Queen ekyabazannyi ba firimu bwe yakikola kyamulemerera neyakakana adduse n'esente z'abantu yakakana afulumye oba ali Canada gyebukumyo gyekwese yabba abantu esente nga basuubiza okubanga bafunira emirimu e Canada eyo jjukira ofuna emulimu e Canada si kyangu amawanga ga Europe abasinga balowooza nti galinga g'Abawalabu amawanga ga Europe si mangu okufuna omulimu era bala abasinga bangi bwe babbye nonkale abasinga teboogera nti bababba naye abantu bangi babafeza esente empitirivu miliyoni 10 miliyoni 15 bamusuubiza omulimu naye mu Europe amawanga ga Europe si mangu okufunayo omulimu tegalinga g'Abawalabu mulala g'Abawalabu oluusi omulimu gusobola okubulayo kati ogufune mu Europe ate ng'ebiseera ebisinga mu Bawalabu yewasinga emirimu osinga amawanga ga Europe kakati ye Fida Queen bwatyo bwe yababba bano bonna baali bameba ba aromatiki naye bwe kyabajja mu aromatiki nga balina omululu mungi n'omulugube nga baluvu nga sente baagala bafune nnyingi jjukira abamembazi bangi nga balina okubanga bakola ki bagabanya buli omu afune jjukira abazannyi nga bangi bano ne bakola ki ne bagamba ffe tetukyabyagala katukole ebibiina ebyaffe bibiina byabalemeera bakakanye bafeze bantu badduse bagenze wabweru w'eggwanga abasinga bagamba nti lwaki bulijjo bano abawala tebabyogera nga Rape akyali mu Uganda olw'ensonga nti abadde akyalimu bali tebayinza kubyogera kubanga ndi basuubira nti ajja kola kyajja bayita essaawa yonna alina akole ki abakole ki abasayininge mu kibiina kye era bagenze obyogera nga adduse badde bateekeddwa okwogera nti baamuwa esente zaabwe olw'ensonga nti yakoze gyadduse kubanga eri abasinga bagamba lwaki bayogedde kati baali tebayinza kwogera nga wali kubanga baali bamusuubira nti ajja kukola ki ajja basayininga baadde balina okwogera nga agenze olw'ensonga nti baamuwa ensimbi zaabwe mitwalo 33 ndowooza buli omu information sente zeyabajjako okubanga bajoyininga ekibiina kye ekyabazannyi ba firimu bagambe nti bano ababiri bano ne Fida Queen bamu ku abaava mu aromatiki naye nga bakakanye bafeza abantu ne badduka mu up country mu Europe gye baddukidde no baddukidde mu America oba ne yagenze Canada Fida Queen yasooka okubanga abomba n'adduka n'afuluma era abamu bangi baali bayitirivu nnyo bangi Bannayuganda bangi babafeze nga basuubiza okubanga batwala mu Europe eyo mawanga Canada Germany okubanga bafunayo emirimu naye mawanga ga Europe mbagambe nti emirimu gyabbula bala nabo bennyini abaliyo emirimu tebalina ate mbwategwa omugwira ogenda ogufune bwotyo tubalasinga abababbe nnyo mulala n'Embawalabu nayo tegikyaliyo olw'ensonga nti amawanga mangi agasapulayingayo abantu si Uganda yokka amawanga mangi nnyo agasapulayinga y'abantu abaana abazungu bennyini abava mu continent ez'enjawulo mu Asia nabo bennyini bagenda okubanga bakola emawanga g'abazungu kubanga baba mu Asia n'Embawalabu gye bali kakati ng'ogamba mbu ate gombe mu Afirika ate ogenda ogire si Afirika si Uganda yokka n'amawanga ga Afirika mangi gasapulayinga abantu ogenda eyo okukola kakati oba emirimu gyabbula
jabula abasinga balowooza nti olina okuba nga weesiga buli omu. Fida Queen bw'atyo bwe yakola ki? Bw'atyo bwe yaba kubasumagiza n'abatwalako omusimbi omuyitirivu almost bukadde nga abankaaga. Jjukira abasinga babalimba miliyoni 10, leeta miliyoni 15, leeta miliyoni 2 nakuyambako ojja gufuna bulungi nnyo ate gusasulwa bisava miliyoni 7 buli mwezi. Oleka abafera n'enkoona n'enywa. Awo bagamba nti nno Fida Queen Ugandan TV presenter ono yajjako abawala abaana bawala esente nga basuubiza okuba nti nagenda kuba batya okuba nga bazannya mu firimu ye. Ono yadduka mu USA era abawala 45 bonna basula emitwalo 33 okujoyininga ekibiina kye. Jjukira ebiseera ebisinga omuntu ng'onna ajoyininga gurupu eri sirias oba gurupu ezannya firimu tebatera kujjako ssente nga bali mu auditions oba automatic nabagamba tebajjako bantu ssente. Bw'ogenda n'ebigaana bagamba era nti no bigaanye naye bo tebakujjako ssente okukola auditions okuwandiisa biba byabwereere. Kati abarepi yabajjamu ensimbi miliyoni manyingi emitwalo 3 abawala 45 ssente empitirivu ezo. Yadduse era muzi yabajjamu yagulamu air ticket n'abomba ne bbaawe n'agenda mu Amerika. Esaazo bali maziga bagamba repi yatusuubiza naleka tumulabako tuwe tutya bannange bali miranga ekitagambika anti yawenyuka yafuluma dda Uganda yalikira mu ggwanga lya USA. Binagwinawo bino kubanga si byakuggwa kati esente ezo mpitirivu emitwalo 3 abawala 45 ssente nnyingi zino abawala bangi. Automatic tejjako muntu ssente kuyingira gundi yaabwe era ogenda nebiganda bagamba bigaanye audition ziba zaweereere. Era olaba omuntu ng'ayagala ojoyininga gundi y'effirimu yesimala okuzannya firimu okusaba ensimbi ekisesinga oti ebiina ebiba bikyeyiya oluusi biba byabafeere oluusi kati ng'ono kyeyabakoze ebipi n'afuluma Uganda n'agenda mu Amerika. Ebitambulatambula akadde kano era ng'onaawe anoonyezebwa awenjezebwa olunaakoma mu Uganda mpozikuta ayinza obutadda manyi kati bano oluusi bebafeera tebadda mu Uganda baba beeteekateeka eri nga bafunayo dda n'obutuuze oluusi. Mpoziko nga amawanga gatabuzi ne gaba dipooti nga bonna batali bagwanga bwe yafeera bayinza okufunira akachansi naye kitali ekyo. Ebisesinga bakozesa nnyo buno obukoodi oba abafeera n'adduka n'agenda mu Amerika. Nabagenda e Canada oba e Germany n'abeera eyo n'abala ntajja kudda Uganda kubanga abeera kimanyi nti olunadda mu Uganda ajja kuba akabibwa bajja kuba bamukwata. Muna ebyo abali mu Iraq, Saudi Arabia, Uganda, Qatar. Oya bulungi Fadi TV, Fadi Guinness, KRTV Uganda na KB TV.